Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku kusunsula abantu abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga aka vetting committee enkyaliro kasunsudde omuduumizi wa poliisi omuggya Abbas Byakagaba kw'ossa n'omumyuka we James Okyaya era nga bano balondebwa omukulembeze w'eggwanga nga bawera okuweereza eggwanga lyabwe n'obwenkanya. Akakiiko kano kabadde kakubirizibwa sipiika wa Paalamenti ya Uganda Anita Amongo era nga abaddemu n'abaka ba Paalamenti abalala abatuula akakiiko kano nga mwe muli n'akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi era ng'okusunsula kuno tekukkiriziddwamu bannamawulire newankubadde ng'oluvannyuma tusobodde okwogerako n'abo ababaddeyo ne batubuulira ebyo ebibaddeyo. Akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi ategeezezza ng'ensonga enkulu gye basinze okusimbako essira y'embeera y'abasajja ba poliisi embi gye bawangaaliramu gy'agamba nti eyungula ezziga era ng'ababaka baagala bassaabaduumizi ba poliisi abajja gye baba basookerako okusobozesa abasirikale okukola obulungi emirimu gyabwe. Bali bubi basula bubi botunulira barracks zerina barracks biri mu constituency yange ogenda n'otunuulira abantu bano engeri gye basula munnange nga basula ng'ebisolo ate bakama baabwe balinga abatabifaako ebintu bino so mbabuuziza balina pulaani ki ate nga bwe mbabuuziza mbadde ngamba ne bakabannange nti ebintu bino tuzize tubyogerako naye abantu abo sede tuziisa wano mu Paalamenti bano tubasabe baleete comprehensive plan then fe tukidiscussingeko tuteekeyo ssente abantu bano omusaala gwabwe gwongezebwe n'ensula n'engeri gye basulamu eterezebwe. Ssenyonyi era asinzidde wano n'asaba ssaabaduumizi wa poliisi omuggya Byakagaba okwatagana n'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya okumalawo kyekubiira mu kulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi ng'akakiiko kano kakola emirimu gyako. Bannabyabufuzi abalala batalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo awatali buzibu ne bakuba enkuŋŋaana ne bakola ne processions mu nguudo. Mutabani wa Mwai Museveni juzi yali Masaka ne bamuleka ne banne ne basalako oluguudo ne batambula paka gye bagenda ne bakola activity yaabwe. Juzi Lydia Nabenga bakumulonda kuba minisita yali Kitugumu era ne bakola procession mu luguudo paka gye bagenda ne bakola activity yaabwe n'abalala. Kaakati mbabuuziza fenga NUP batuyinako kakuku ki? Wabula ye ssaabaduumizi wa poliisi omuggya kw'ossa n'omumyuka we oluvannyuma lw'okusunsulwa abakubi bannamawulire ekimmooni nga teri ategedde we bayise. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.